ebya Kadaama Vicky byakomawa. Ngamba ono Kadaama eyatta mukama we mu ggwanga erya Syria. Emboozi y'oyo omwana indaba abantu bangi nnyo bagyerabidde era nga tewali muntu yenna afaayo kubanga okulabanga agoberera emboozi eyo. Twakoma kuwulira nti nno gavumenti yaffe eya wano eyingidde mu nsonga z'oyo omwana naye tetumanyi omusango gw'oyo omuwala gwakomawa. Era tetumanyi kikyatuuka ku Vicky. Tetumanyi oba ali mu kkomera. Tetumanyi nti oba yattibwa nga bwe baali batugamba nti wakuteekebwa kalabba. Tetumanyi oba yakomezebwawo mu ggwanga lino. Era tetumanyi baamusalira batya. Mmwe mwenna abalaba akatambi kano bwe mbanga neerabidde munzijukize. Bwe mbanga nina kyesimanyi nakyo mu kiŋŋambe. Wabula nze olunaku olwaleero nvuddeyo nga njagala kumanya Kadaama Vicky eyatta mukama we mu ggwanga erya Syria byakkira wa? Ye abaali bagamba okumuyamba kituufu baamuyamba oba nedda? Yenze Sheila Adita. Bw'oba obadde tunaba subscribinga ku YouTube channel yange kikole mu bwangu subscribinge o commentinge tumanye endowooza y'okubutambinga bwe buti. Emikutu emirala gyonna gyendi egyetaagisibwa gwe jangu otwegatteko. Video zenkola tezimenya mateeka bannange. Video zenkola tezimenya mateeka ga YouTube. Video zenkola za educational purposes only. Tetuteekamu bintu byonna bigenda kumenya YouTube guidelines. Era kyovulaba mbagamba nnyo nti video zange a young kid can watch it and also a parent can watch it and a old person can still watch my videos. Kyovulaba mbagamba nnyo keep on subscribing, likinga, commentinga tumanye endowooza yo. Njagala olunaku olwaleero tuddeyo ko buto ku musango gwa Vicky. Vicky ono yalaga waki ekyatuukawo. Tabeera nga Vicky yeegase kubamu Abannayuganda ababeera mu mawanga ago ne batuukibwako obutali bwenkanya emisango ne gikoma mu kkubo. Era nga Abannayuganda bannaffe bangi nnyo bali mu makomera ku misango gye bataakola. Naye ng'abo abaana bennyini be basinga okuweereza ssente eziyamba eggwanga lyabwe wano. Naye neebuuza lwaki buli we bafuna ebizibu tewali n'omu ayamba. Ife nga ffe Abannayuganda tusooka ne tukikumamu omuliro ne twogera obutambi ne tubukola ne tubugabanya buli wamu ne tubutambuza buli wamu. Emisango egyo ne taking action ne gibanga gicapturinga attentions z'abantu. Naye neebuuza lwaki buli musango we gubaako nga we gutuuse naddala ogw'abaana abankuba kyeyo gufa. Gukoma mu kkubo tewali ayamba. Tewali avaayo kwogera. Tewali ataasa ne tukomaawo ne tutamanyi kigenda mu maaso. Kati nno gwe musango gwa Vicky. Twagala okumanya Vicky yakomawa. Bwe baba baamutta tukimanyi. Bwe baba baamusalira kubeera mu kkomera mayisa tukimanyi. Bw'aba yali wakomezebwawo nga we baatugamba tukimanyi. Ne wana batana bakomezebwawo saagala Abannayuganda mubeere nga mwebase, saagala Bakadaama mwebake, bankuba kyeyo saagala mwebake. Mubeere nga mukimanyi nti ekyatuuka ku Vicky kisobola okutuuka ku Munnayuganda yenna ayina omulala, kisobola okutuuka ku ggwe, kisobola okutuuka ku mukwano gwo n'omuntu yenna ayina omulala atamanyikiddwa. Nti abo bakama bamwe be mukolera bakafulu nnyo mu kujingirira emisango. Bw'otayigira mu musango gwa Vicky guno eno osobola okera ku makya nga mukama wo ggwe gwadyesediyese n'akuteekako emisango n'akuleetera okujikkiriza ate ng'oba olina okujikkiriza omusango ne gukusinga n'obeera mu kkomera ne bakusiba sinakindi n'okuttibwa n'ottibwa nga bannammwe abalala. Kati saagala mubeere eyo nga mwesuliddeyo gwa naggamba Vicky mumwerabidde n'ebintu ebirala. Olw'ensonga igwe ne Vicky muli mu ttuluba lyerimu. Ekyatuuka ku Vicky gwe tekirina kutuukako butuusi n'essaawa esobola okutuuka nga kikutuuseeko kubanga abantu be mukolera obwo bwe buzannyo bwe basinga okumanya. Gwe tobeereyo n'ogamba nze sokolera Syria, nkolera Dubai, nkolera Saudi, nkolera Gindi, nayo yonna bisobola okutuuka kukuba Omuwarabu mu nsi ali ogwo. Ebintu bye bakola byonna bifaanagana. Baawula nsi mwe babeera. Wabula ebikolwa babikola batya babifaanaganya. Twagala Katonda atuyambe. Omwana ono akomewo nga mulamu bw'aba tannaba kuttibwa. Bw'aba yattibwa kibi nnyo era kyennyamiza kikwasa ennaku ate era kikwasa n'ensonyi nti ife gavumenti eyaffe tennatuuka kiseera ku valuinga baana bagenda kukola era nga tennatuuka kiseera
kuvaayo nga nsi ndala zi Philippines wezikola zi Indonesia wezikola nti omwana eyagenda okukolera eggwanga lye bwafunirayo ekizibu gavumenti yaabwe eyimuka naye yaffe eriyimukadde. Kino ekibuuzo nkirekedde ggwe subscribinga kwata kade ate era oziremu mu comment section imbagala nnyo. Ensi teggwa malojjo. Kadaama yatta omwana n'amuteeka mu kaveera n'amuzinga n'agenda n'amusuula mu ddungu ekiki. Kadaama yakwata omwana n'amutta n'amuteeka mu kaveera n'agenda n'amuziika mu ddungu. Omuntu ayinza okumbuuza kino kyajjawo kitya era gw'obijjeewa. Nnyini kukola musango guno agenda kweyogerera mu katambe kano. Nze nsiiba mbagamba nti ebiseera ebisinga bwe tuba tutaddewo waneeno obutambi temubutwala nga kyakwejalabya wabula mufuneemu ekyokuyiga. Ebintu bineeno bituukawo, abantu bibatuukako, abantu bayita mu bizibu bingi nnyo, abantu balaba ebizibu bingi nnyo, abantu bagwa mu bintuntu. Wabula gw'atannaba kusubscribinga video eno togenda kugiraba. Kola ekintu kimu subscribinga okwate kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Ngenda baterayo akatambi ka mwana muwala eyatta omwana n'amuteeka mu kaveera n'agenda mu ddungu n'amuziika. Oba yali afa ki? Nze naawe. Yava ku kyakikole? Nze naawe. Wabula nga kye tutegedde kino ekintu yakikola ate era akyenyumirizaamu nnyo. Gwagenda olaba akatambi kano naawe njagala owulirize otuwe ku magezi. Ono yali ategeera bulungi oba yali aliko ekikyamu? Ki ekyamuviirako okukola ekintu bwe kiti? Era nga kyemmanyi si yasoose, si agenda okuba ng'asembyeyo. Wabula ekikulu kya byonna kumuwa matu, kuwuliriza, kufunamu kyakuyiga. Katugendeko mu katambi tukawulirize bulungi ate era tukomewo tukaweeko endowooza yaffe